Kaakati omuwala oyo Nakavuma Norini oba Nowe namubatuusizaako gye buvuddeko awo nga tumubika tunoonya bafamire ye kubanga yafiiridde mu ggwanga erya India. Abadde neekolera gyange poliisi yabadde emugoba emmotoka n'emutomera n'afa nga bamutwala mu ddwaliro. Maama we amawulire g'okufa kw'omwana we gaamutuuseeko, vidiyo gye nakola maama we yagirabye bulungi nnyo era n'akakasa nti ddala kituufu ono ye mwana wange. Ekifaananyi nga bw'okiraba oyo omwana muwala, maama we yakakasizza nti ddala kituufu ono ye mwana we. Era maama yakaabye amaziga mayitirivu nnyo 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 ng'akitegedde nti omwana we emmotoka yamutomedde n'afa. Essaawa zino banne bali mu kusonda ssente kulaba nti omulambo gwe gukomezebwawo wanene e Uganda. Naye obuzibu obuliwo ensonga ya Ebola ono, wabula nga sinaba nnyo kgenda wala, kansooke mbatuuseeko eddoboozi lya maama, owulire eddoboozi lya maama w'ono omuwala Nowe oba Norini ng'akaaba olw'okufa kw'omwana we. Mwebale kusaba, famire y'omuwala ono yalabise. Katulabe maama, then tumale ate tukomewo. Maama w'oyo. Nange munsasire simanyi muganda wange simanyi na kyakola, simanyi na kyagenda kwogera nze. Norini yafudde naye abaana b'ekkata nabo basuubizaayo. Omwana ankubidde by the way naye kati Mukama yasinga okumanya. Abaana b'ekkata tebantadeko mutambuze gundi renki. Kyonna kye bamutuwadde wano bamutuwa mu Uganda Money byonna tujja kubeerawo. Naye nga tusapootinge Norini addeyo ewaka. Munnaye bamikwano badiya muli mutya kantusuubire muli bulungi. Maria Mpirizo Kagonga bulijjo. Funyeeko amawulire wano. Omwana abadde ku large part ku kikubo agenze kuyiriba atejja diidi naye emmotoka emukubye bubi. Bwe bamututte mu ddwaliro tasobodde kimeekinga. Naye tutegeezeddwako ba boosi ndowooza tebannategeera mbu baadde banywedde ne bayitako. So ge mawulire ge twakafunawo. Omwana large part emmotoka emukubye bubi nnyo era bwe bamutuusizza mu ddwaliro tasobodde kimeekinga. Kakati maama w'omuwala ono mumuwulidde bulungi nnyo, yoyo maama w'omuwala ono. Nina akatambi ke bampadde ke njagala okubatuusaako n'okubalaga embeera abawala bano gye bakoleramu. Abawala bano eno bava e Uganda nga balimbiddwa emirimu egy'enjawulo. Omuntu asolokera ku makya kati nga olaba agenti n'afuna guruupu y'abaana ab'obuwala oba kati nga babiri oba omu. N'amugamba nti waliwo emirimu egy'okusiba enviiri gye twagala okukutwala okole e India. Oba emirimu gino egiralala, simanyi okukola mu dduuka, simanyi okukola mu biki. E India teri nnyo mirimu bwe gityo. Oba okitegeera. Kati bw'okwata akasendeko n'okassaamu ng'omwana ow'obuwala nga bakulinnyisa ennyonyi nga bakutwala e India. Bwe bakutwala e India ogenda okutuukayo ng'omulimu oguliyo mu butuufu omulimu gwa neekolera gyange ng'olina kwetunda. Nga tokyasobola kusazaamu lugendo luno gamba nti nze guno sijja gukola kanzire e Uganda nga tekikyasoboka. E India nga wala obalabalamu ku ssente z'oba wataddemu. Olumu n'abawala bano tebateekamu ssente, ba agenti babateekamu ssente, bano abawala ne bazisasula nga ssente batuuseeyo. Kati ate nga bw'omanyi nti zino ensi kati nga olaba India, ensi zino tezaagalira ddala banneekolera gyange mu ggwanga lyabwe. Kati akatambi koolaba kano keeka akatambi nga poliisi eri mu kugobagana n'abawala bano ababeera ku kkubo abeetunda banneekolera gyange abeetunda. Oba okiwulira babagoba. Kati n'oli poliisi yabadde eri mu kumugoba mu kugezaako okwagala okwetaasa mu kudduka n'agwa mu mmotoka, emmotoka n'emukuba n'agwa n'afiirawo. Kansooke nkutuuseko akatambi kano okerabireko nga poliisi ebagoba, then n'oluvannyuma tukomewo. Vidiyo yiiyo. Kaakati akatambi mukalabe bulungi nnyo, eyo y'embeera abaana ab'obuwala gye bayitamu nga bali e India. Ye y'embeera abaana ab'obuwala gye bayitamu nga bali mu ggwanga lya India.
bayita mu bugubi, bayita mu buyinike, kugamba bayita mu bintu bingi nnyo by'osingira ddala okuba ebibi. Teri mwana muwala neekolera gyange oba malaaya, njagala nkozesa ekigambo malaaya. Teri muwala ava Uganda n'agenda okukola obwamalaaya mu India nga yeeyagalira. Batuukayo ne bakola omulimu guno nga tebalina option ndala yonna. Tebava wano ne balyoka bagenda eyo mbwa nze ngenze kwetunda nedda. Emirimu gino bagenda ne bagikola olw'okuba nti gye giba giriwo. Bagikola kubanga gye giba giriwo. Ava wano nga bamulimbye omulimu mulala, ogenda okutuuka eyo ng'ate waliyo omulimu mulala. Waliwo abakyala abali eyo bo bennyini nga bamutwala kukola gwa nviiri. Owuliriza, bamusuubiza ne bamugamba nti munnange tuwogenda kusiba nviiri. Simanyi lwaki abaana b'obuwala balimba nnyo emirimu gino egy'okusiba enviiri. Kati omulimu gw'okusiba enviiri gwe guno omulimu ng'okukola mu saaluuni. Musimanyi ogenda mukola mu saaluuni, ogenda kuba osiba nviiri. Naye nga mu reality guba teguliiyo. Kakati njagala nkutuuseeko eddoboozi ly'omukyalo ono mwewulirireko. Naye baamutwala nga bamulimbye nti agenda kusiba nviiri. Owuliriza, kyokka bwe yatuuka ate ne bamuyingiza mu ki? Ne bamuyingiza mu bintu ebirala. Naye mukazi watu yeerwanako makazi mpaka bwe yakola ki, bwe yabivaamu ebyo. Kati essaawa zino eno akola mirimu gye mirala. Naye nga gye emirimu abaana abasinga obungi gye bakola nga bali eyo. Oba kitegeera ekintu ekyo. Kankutuuseeko omukyalo ono naye omwewulirireko, then n'oluvannyuma tukomewo. Weerabeeko emisinde abaana gye babeerako e Buyindi. Abasirikale babagoba misalanda gw'olwo ne kwosa gye omwana eyamenyesewo okugulu ali mu ddwaliro bali muteeka mu kyuba. Can you imagine omwana eyajja nga magulu malamu bulungi. Kati agenda kudonga mulemo olw'ensonga y'ebyo ebikaze bireeta abaana b'abantu nga babalimbalimba baze kukola mirimu mirala, kumbe baze kukola bwa malaaya. Bw'atuuka eno nga olina osooka ozina ssente zange. Can you imagine? Bannange nze mpulira ndi namukonze bwe ngwa ku kikaze nga banga ng'oli ali mu kutika gundi nkugwa na mu bulago ne tufa ffembi. Lwaki musuulayo mu bulamu bwa bannammwe mu matiga? Ate nga mmanyi Abayindi tebakkiriza bwa malaaya e Buyindi. Ng'Abayindi batugobaganya bakuba abaana misana nagula basiba bakwata abaana babateeka mu deportation. Nawe okusanga nga naffe tukyaliyo Katonda yatubiseeko akasubi. Akuwaffe ebiseera ebisinga nze ebyo sitera bibeera kwa natuuka eno ne ntuuka neefunamu ekirowoozo kya kusuubula. So omukyala mumwewuliriddeko bulungi nnyo. Mumwewuliriddeko bulungi nnyo. Kakati oyo embeera abantu gye bayitamu nga bali eyo. Information y'emu gye nfuna, abaana bafiira eyindi yange embwa. Omanyi nti mutenda Saudi Arabia baba bakubatta. Naye muganda wange embwa ekiri e India kitokota si kisaanikire. Abaana bafa, beerwanyisa, babasiba, bali mu makomera. Abaana Abannayuganda bali mu makomera eyo e Buyindi. Bali mu makomera. Obeere ne Uganda ogamba bannange ng'omuntu wange simuwuliza yagenda India kukola. Bannange abantu abasinga obungi abali eyo bali mu makomera. Bali mu makomera, bali oba abasiba olw'ebintu ebintu ebimu nga bituufu, ebirala nga bikyamu. Abamu beerwanyeko okulaba nti bava mu mbeera eyo, ate waliwo bannaabo ababalwana okulaba nga basigala mu ki? Nga basigala mu mbeera eyo. Kakati eggwanga lya India teryandibadde nnyo ggwanga bbi, naye muganda wange Abannayuganda bannange kambabuulire, ndowooza agamu ku mawanga Abannayuganda ge bagendamu ne baba nga tebabonaabona. Ndowooza ge mawanga gana kati nga zi Canada, zi Sweden, za Amerika, Bungereza, Norway, agamawanga bwe gatyo. Ndowooza Omunnayuganda agendayo nabanga towulira nnyo keesi z'Abannayuganda babonaabona. Newankubadde era mu agamawanga nago waliyo Abannayuganda nga baliho omuleesi. Naye era kale era embeera yaabwe bo teba yaddukadduka. Kale osobola obeeramu eyo ensi nga tolina mpapula ng'era oli booti ne booti oli waddukadduka. Naye oba tewenkanankana nga ki? Nga muntu akolera mu gana amawanga kati nga India, simanya Saudi Arabia, simanya Dubai. Kati bamalaaya e Dubai, banneekolera gyange Saudi Arabia, banneekolera gyange Qatar. Embeera gye bayitamu mbi nnyo. Mbi nnyo 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 nga bw'okiwulira. Mbi nnyo 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 nga bw'okiwulira. Tosaana kukiteebereza, nze nkubuulira. Mbi nnyo nga bw'okiwulira. Okitegeera ekintu ekyo. Naye ng'ate balina okukola. Bava wano nga tebagenze kwetunda. Bava wano nga bagenze kukola mirimu mirala. Ne just batuuka eyo ne bakola ki?
ne beesanga nga bali mu mbeera bwetyo. Waliwo abantu abamu abadde bagamba mbu information ng'eno okwogera kati omuwala ng'ono gwe bampadde embijjawa. Bannange nze njagala mbagambe tewali information nze gye mpisa ku channel wano eno nga si ntuufu. Gwe buli kintu ky'olaba kye mpisizza wano oba kye mbagambye ekintu kikibeera kituufu. Nze wano eno sijja kubawa mawulire ga bulimba nedda. Gwe buli kintu ky'olaba nga nkireese omanya nkijje ku source kiba kituufu. Era mu maaso mba nina okuleeta obujulizi obuggumiza ku ekyo kye mbawadde. Kati waliwo abadde bagamba nti omwana oyo simanyi obijjawa. Bannange njagala mbategeeze nti guno omukutu si gwange. Guno omukutu weeguli okuyisawo amaloboozi g'abo abantu abanyigirizibwa naddala bankuba kyeyo. Oba oli mu nsi ki oba oli mu nsi ki goba ng'oyagala eddoboozi litambule olina okutuukirira CEO Michael Uganda ne bongerayo eddoboozi n'oba ng'osobola okufuna at least ko justice etandikira wano. Mumanyi amaanyi ga social media. Zino embassy zaffe ez'e Uganda bwe zitatuyambira guno omukutu gukoze ky'amaanyi nnyo okulaba nga bankuba kyeyo bafuna obwenkanya obutonotono obutandikirwako. Abamu ku bo bagenda eyo e Bulaya nga bafamire zaabwe tezimanyi, n'agenda mu nsi nga ne famire temanyi nsi gy'agenzeemu. Bakozesa mukutu guno okulaba nti batuuka ku famire zaabwe. Bakadama banjulira omwana afuna obuzibu n'afa famire ye nga temanyikiddwa. Information yayita wano okutuuka ku famire ye. Ekyo mulina okukimanya. Video nga zino ze mbaleetera muba mulina okuzisupportinga n'okuzongerayo okutuuka ku famire z'abo abantu. Gwe bino ebintu osobola okuddawo n'oyagala okukikuba oba okuyisaamu amaaso naye nga tekituuse ku ggwe. Bwe kirituuka ku ggwe oli kakasa omugaso gwaki gwa channel eno. Nze mbabuulira bwe ntyo bwe mbagamba ate nga bye mbagamba byaki nga bye mbagamba bya ddala. So n'olwekyo ekyo mulina okuba nga ate mukola ki? Mulina okuba nga ate mukimanyi nti wano tuliwo kwebeereramu, tuliwo kweyamba, tuliwo kwebeereramu. Munnayuganda munnaffe wabanga anyigirizibwa naffe tuba tunyigirizibwa. Okitegeera? So CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo mwena mwena abeekumira ku mukutu Omukama Katonda abankumira abankola obungi obutagambika. Mbaagala nnyo mbeere bulungi mweraba.